Wanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti nno yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutumiddeko nnyo mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutawera okulaba nga muyimirizaawo amayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali e South Africa, abali e Qatar, abali e Dubai, abali mu America mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Abali e Kenya nammwe mbatumiddeko nnyo. Nkubiriza nti nno gw'atanaakuba ng'osubscribinga genda maaso bire ng'osubscribinga, sharinga, commentinga. Kaakati tunuulira ebyambalo ebipya ebyafulumiziddwa ku Independence Day. Tulaba ekitongole ekyamakomera Police Prison bagiwadde ekyambalo ekipya. Nejjukira Police Prison si yeesoose okuba ng'efuna ekyambalo weebiti. Tujjukira bulungi nnyo emyaka egyayita poliisi nga bagikyusiza ebyambalo, naye nga ekyali kyekweseemu abasinga temwakitegeera, era abakulembeze abasinga ku ludda olw'opposition bavuddeyo ne boogera ku kyambalo kino newankubadde kifaanagana nga roasted meat, naye ekyambalo kino kyekuusa ku byambalo ky'amagye. Poliisi yasooka okufuna ebyambalo ebyekuusa ku byamagye, kati ne prison yiye efunye ebyambalo ebyekuusa ku byamagye. Kikulaga ki? Kaali kabonero akakulaga nti nno poliisi nga poliisi si eri mu kitongole ekya poliisi, tiwabula baagenda bankuludingamu n'amagye mu poliisi. Era ensangi zino olaba abantu bakwatibwa ne bacunyizibwa kubanga embeera z'amagye bamutraininga byamagye abala tebamutraininga nga bya poliisi. Owa poliisi atrainingibwa nga alina kubeera mu bantu. Kati awo byawukanira. Kati mu prison naye bwe banga batandise okufuna ebyambalo weebiri, kiba kikulaga ki? Nti abaana bonna be bawamba nga batwala mu prison bwe bavaayo nga bamaze obbatocalinga obukitegeeranga butegeezi nti kati ebitongole byonna ebya security companies bijjuddemu magye. Olowooza Mwami Museveni yeeteekerateekera ki? Okubanga buli sisitimu yonna agijjuzzaamu magye n'ebyambalo abikyusiza bibeere nga bifaanaganako ebyamagye, alina kye yeeteekerateekera. Golowooza ki ekigenda mu maaso mu Uganda? Waliwo ebintu by'oyinza otunuulira n'obibuusa amaaso naye ng'osaanidde obitunuulize n'obwegendereza olowooze ng'omuntu. Kubanga gulowooza lwaki poliisi ya prison bandibadde bagiwa ekyambalo ekifaanaganako weekityo ekyamagye? Kitegeeza nti waliwo gye bujja mu maaso kye beeteekerateekera. Naggambye kino kyatandikira mu poliisi, yatandika okuba ng'efuna ebyambalo ebifaanaganako ekika weekityo. Twagendanga kulaba abasajja bavaayo baconya abantu, babakwata mu ngeri yonna gye baagala, abasajja bakambwe, abasajja basunguwavu. Njagala nkutegeeze nti nkugambye training eweebwa ew'amagye si yemu yeeweebwa owa poliisi. Owa poliisi aweebwa training nga ateereddwamu ne mentality y'obuntu nti ye agenda kuba ng'akuumaddemu kubanga y'abeera ennyo mu bantu. Era ne training gye bamuwa engeri gye bahandolingamu civilian kubanga yali close naye. Edda amagye nno munaye tegajjanga na mu bantu, naye kati amagye ge gafuuse poliisi ate era ge gafuuse ne prison. Bakutwala mu kkomera ogenda olaba omuntu avuddeyo ng'afunye tochas ez'enjawulo, kugamba abantu b'ogendamu tebalinamu wadde ka buntu. Training y'obuntu tebagiyina. Golowooza emirembe gigenda kujja ddi? Buli woddira position n'ogiwa omuntu atagigwana nga yakuyiyiriza buyiyiriza, suubirayo bizibu byokka. Kati n'olaba obumenyi bw'amateeka bwe bususse mu bitongole ebikuumaddembe, ebintu babikola kati vice versa. Kati tukyalina ba poliisi
tetukyalina aba police prison, magye ge geetoolodde, sikiliko saako yonna yonna oba obitunuddemu. Njagadde okuleetera mentality eyo osooke obirowoozeemu, omanye n'ensonga lwaki uniforms zigenda kuba nga zikyusibwa. Jangu mu comment section, sharinga, commentinga, likinga. Gwatana kuba nga osubscribinga, tegeeza muganda ngenda maaso subscribing ku Yugi Updates TV. Bw'omaliriza kkirira wansi awo ojja kulabawo akade kakooneko kajja kuba kakuyamba okuleetera notification message ku information yonna gye tunaba tukuleetedde muganda wange. Mbagaliza weekend ennungi, mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbagala nnyo, mweraba.